Okay, welcome Aliko Cookie Promotions Worldwide. Amanya ne dobozi MC Chiye wano wendi wekyali wajjala ku motoka olunaku olwalero mazewe ebbanga era nga tulina omu ku batuuze bebya balina information ku motoka eno bangambye yasulamuko n'enkoko eyamala ebbanga. Sebo gyebaleko. Kale sebo nawe gyebaleko sebo. Soko tuyiseemuko mu mbeera history background yene motoka wetuli. Bwe mubanga mwagala ku information y'emmotoka eno nga mwagala mazima. Ekituufu ebigambo bibadde bingi. Ababoda tebandaze nti bagimanyi nnyo singa ffe. Ababoda basinze okutegeera emmotoka. Naye nga byonna bye banyumya bya bulimba. Kuba muganda wange nze nkuliddaawo. Naye nga kye mmanyi ku mmotoka eno, emmotoka yeeruddewo. Ate wano si we yasooka okubeera. Information gye tuyina, emmotoka eno okujja wano yava Ntinda. Entundaawo nga ku stretch awo yamalawo emyaka abiri. Emmotoka mu kubeerawo emyaka abiri nefuna netandika okukomplaininga nga teyagalawo era ne baleeta abantu ab'enjawulo ne baleeta abasawo ab'enjawulo okitegeera abasawo bonna nga buli ajja alemererwa naye musawo yasembayo okujja najjawo emmotoka awo Ntinda yali musawo Kiggo oba omumanyi Mama Fina gwe yaddira mu bigere omujjukira oyo omusajja yali akulira abasawo Mama Fina gwe yaddira mu bigere ye yajjawo Ntinda ne bakola emikolo gyabwe ngoma nevugaawo ne bajjawo emmotoka eyo ne bagitwala wali ekira ku poliisi emmotoka netuuka ekira ku poliisi nekola statement negamba eyagala kubeera wa Kyaluwajjala nga yeyogera emmotoka yennyini emmotoka yansasage muganda wange gwogirabye bukulu ffe emmotoka tugirabye okuva buto nga yenkana wano nga emmotoka ffe tugikuzizza ezeekula bukuzi kuffe mwe mugisanze ekuze era nesaba nekola statement negamba terina buzibu kufa abatuuze okujjako mu abagikozeeko obuvuyo wabula batugambye nti mugitutejjooza nagirongoosa mugikomyewo newe mutagizza muganda namwe muyinza oba temudda mwandibanga mukkirira banga emmotoka weetadda wano batugambye bangi abazze abagezaako okulabika nti bagisiguukulula bo kiki ekibaddewo kubanga kiyinza okuba si ekisoose saagala kujjukira bigambo ebyo muganda wange wenzijukira ku byali waneeno omulundi ogwasembayo nga bajjawo emmotoka eyo amaziga ffenna gaatuyitamu emmotoka eyo kyeyakola kyali kyanjawulo olabe leero ekibaddewo ebadde ennyonda egi emu ekutuseemu bimeka obadde lwoli obadde toliiwo bale siriwo gwanyumiza era gwatutegeeza omuntu alimu ebi bibadde bina wakuba bano bagambye ebibiri naye nze ndabye ebimeka bina simanyi oba balabye bube banze ndabyo nyondo babadde bagikolerawo eyo sitegedde nange bebadde yamakulooni naye ffe emmotoka etulazeeko kuba ffe tumanyi nti ennyonda ebangumu baba kiki kyolina okusinziira ku kyomanyi ku mmotoka eno ekyamazima kyomuli mu birooto kuba ebbanga mmotoka eno lyemazeewo mwe okujja nga mwewerera kugijjawo tikisoboka kuvuddeko omutwe naye yo kyaliwo nabweba neno evuddewo tugisuubira mu bbanga tono ejja kuba ekomyewo ebyanga bikomyawo naye mukkiriza eddogo gyeriri okusinziira okulidde mukyaliwajjala wano omanyiwo oba oli mugenyi nze ndi waawano oli waawano kiki kye baogera ku mmotoka eno kyosuubira ekitali kituufu oba ekituufu emmotoka eno kyenjogerako abantu bangi abazzeeko abagigezezaamu ebalemye mukanze nsuubira egenda kudda basoose kuleeta mwana n'agiyimirirako wano eno omwana ndowooza yabawadde olukisa baagala longoosaako bulongoosa wano eno bamale bagizze esegeeza tegenda lwayo erina okudda mateeka olowooza olunaku olwaleero omutwe ogwo gwe basoose okuggyako gubadde gulina okugenderako oba emmotoka yesazeewo nti musooke mutwaleeko omutu bakikanyiza ne famire esegeeza famire ekyagenda maaso erabirira emmotoka yaayo genda girabirira nnyo toyanziza nnyo okusinziira Kyaliwajjala byebyo ebigambo ebivaayo olina ku kyomanyi ku mmotoka eno nkimanyiko akatonotono kaki k'ogimanyiko emazeewo emyaka giringa 6 naye abadde bagezaako gijjawo wadde tebagijjaawo ng'eremererwa naye leero yunula ezze n'egijjawo simanyi kati tulinze tulabe oba egenda kudda oba tegenda kudda kyetulinze poliisi yaleeta emmotoka negaana kooli like omwaka oguwedde yaleeta emmotoka ogijjawo negaana naye kati ffe tulinze tulabe oba emmotoka eno oba ekitundu kye batutte because bagenda kunona ne kino kati tulabe oba
banagikomyawo nga bulijjo bagamba nti we bagitwala ekomawo kuba bagamba waliwo neyajjako number plate ye teyalutondera mwana afiirawo eyatwala battery yagizza teyesikiddeko waliwo abangambye nti emmotoka yayinamu enkoko eyali esulamu waliwo amanyi ku nkoko bampita Jeff Kyaluwajjala Jeff Kyaluwajjala emmotoka eno kiteeberezebwa okuba nti mweneyo yafa mu boat cruise eyaliwo akabinda kafiramu abantu abangi ku maadi so emmotoka eyo bakoba nti mweneyo yakoba nti emmotoka eno omwana we omuto ow'emyaka 2 n'agitwalanga n'omusika waayo aye bagezizaako ogitoolawo emirundi mingi emmotoka eremeirewo tevaawo buti olwaleero baidye abakola oluguudo lw'e Namugongo oba mu Lwidi batoolaku omutwe bagusimuulaku buti basooka batwala omutwe deni basigaza ki ekibiina kye basigaire okunona aye bakoba nti emmotoka eyo erimu omuzimu era eyali ayikwenda okutoolako omupiira okugutwala tiyagutuusa yamala yagwiza omupiira yagwizaamu era yalaluka omutwe so ebintu eby'emmotoka eyo biviire wala tibyankatandika leero ayi baba information eno gira ova Busoga information eno nze nkulire ku kyalo kino nze ndi Musaada Musoga olulimi lwange tisobola lukweka aye nkulire ku kyalo kuno era kwembaire ebbanga lyange lyona yesebo tweyanzege Kyaluwajjala wetukyali baba kyekiriwo njagala okumanya soko gyombuulire ogamba otya Rasta tewali ogamba otya wano oba ova wano oba ovawa nze ndi wawali Masoko oli wa Masoko okulidde kuno nzeeko nga mukozi emmotoka eno gimanyiko ki emmotoka nze ku bbanga lyenjirabidde ebadde ddene sijja kulimba naye nga gwe kyoba olina okumanya ekiri mu ggwanga kyatabuse tweyanzege aliko Cookie Promotions Worldwide bwetyo betambudde soko je tuseme ne wano okusinziira ku myaka egibaddewo gye bagamba boat cruise abantu bwe bafiira mu mazzi kigambirwa nti abantu bwe basinga okulabira emmotoka eno information eyo tusobola okulabika nti otutangazamu maybe kato nze ndowooza nti emmotoka eno eri mu myaka nga 8 nga nze mu kulowooza okwange otegeera naye emmotoka eyo nze okusooka okulabira ddala emmotoka eno agirabira eri gundi Ntinda ku stretcher Ntinda ne bagijjayo ne bagireeta ku poliisi y'ekira ne bagijjawo ne bagireeta ne bagipaakinga wano nze mu kulaba okwange kubaze mu kugiraba we natandikira okugiraba emmotoka eno sina kirala kye nsobola kwogera kisoboka okubanga maybe emmotoka engeri amazzi gye gakosa abamu kubagigirako kiyinziba okubanga maybe information eri about such a kind of information. Ladies and gentlemen, tukyali wano still at Kyaluwajjala on this vehicle gye bagamba it has a historical background and besides me I'm having one of the gentlemen who is behind maybe the project of shifting this vehicle to another place. Good afternoon, sir. Good afternoon, and how are you? We are fine. Today is more of information blowing about this vehicle. I would like to seek your information about the transition, why we are transiting this car from this place to another one. Okay, one thing I should tell you, I'm always joining the winning team. Yeah. A lot has been going on in media, connected with witchcraft. Yeah. But I can assure you there was no single witchcraft on this truck. Okay. It had an issue because people who don't wish others to progress in their businesses, at the time of uplifting the lockdown, they knew we were about to move and resume business. Okay. They broke into the car, vandalized it, stole every computer system, stole every topography, went beneath the vehicle without our knowledge, and they removed everything. So time and again we have been trying to replace. As we replace, they again vandalize until we put a stop on replacement. Okay. So today what is happening, we wanted safety, 1, for the truck. 2, we wanted it to undo the idle talk of witchcraft, that this truck had witchcraft. It didn't have any single witchcraft. Okay? And may he so rest in peace. Many of you know him as Templar. But I will assure you that even the family of the late Mr. Bisaso acknowledged that they have no attachment to this truck. Okay? So whatever has been playing in the media
it has been falsehood. Okay. And one exciting thing, why I'm saying that we are always the winning team. Okay. They took pictures showing ghosts moving at night. Yeah. They would see lions, of course. But I will tell you, the Bible also says that where David was being faced by Goliath, he called on God and God empowered him to win the wider team. Yeah. So what they were seeing, me as a Christian, I believe they were angels of God over it. Okay. And those who had wrong intentions, whenever they would want to do wrong intentions, indeed in their eyes, they would see a lion. So to me, that was a Lion of Judah. Yeah. It was all protection of the vehicle, nothing to do with witchcraft. Yeah. But those who thought that God doesn't exist, that God doesn't have the powers, it is a true manifestation and demonstration that God is always the winner. Yeah. So that's why I'm saying I invite everybody to join the winning team. Yeah. To the business partners, yes, it's understandable that you were thinking twice. You were worried of what has been going on in social media regarding the truck. But I can assure you, it has no witchcraft. It's a truck that is going to be fixed. And very soon, again, the same social media will be capturing it in Mombasa, in wherever it will be moving. Okay. Yes. People are saying this car here, maybe many are tempted to remove it and some have lost their life. What's your take about this after one? I will assure you and everybody viewing, any single human life that is lost in this country, it cannot go unreported to the nearest police station. There is no record anywhere in any police post in the whole country that somebody was killed on this truck. So that is the idle talk. Okay. Two, it failing to move twice when we tried to move it. It is technical. It was just technical that today we are lucky that when we got engaged with the engineering team of UPDF, we managed to do the right technical part, and everybody has witnessed it has moved. Okay. So there is no any other question, I think. So how long, lastly, sir, how long has this car been here in existence? In existence right from when? Because it has been coming and going, coming and going. If you are talking of from the time they vandalized it, they vandalized it in 2022. Okay. So you can count 2.5 years of failure to have operations as they were. Okay. Yeah, thank you. Thank you very much for your information. Ladies and gentlemen, on Cookie Promotion, that's the story, part of this existence of this vehicle. MCG is my name on Cookie Promotion. Okay, still what Charlie Wajala on this historical vehicle on Nakolwadero. You know, Mukubamu abali under this operation. Boss Jebaliko. Karisona Jebali. Amanyaga fe. Amanyagange bampita Buni Christopher. Brini okola ngani ku motoka project yen. Kale nze akulira tiimu etegese omwoleso gw'ebidduka gye bayita Autoshow team ey'omwaka guno nga ngezezaako okukola n'abantu baffe ekitongole kya gavumenti ekikwasagana n'ensonga z'enguudo aba UNRA. Olunaku olwaleero okujja ku motoka eno obadde olina ky'ogitegeddeko oba ky'ogimanyiko? Woteerwa nnyo okulaba omuzannyo nga ogenda mu maaso, olina okumanya mbu ttiimu ebadde traininga, wabaddewo bakooki, wabaddewo abantu abali mu technical n'ebintu bwebityo. So tukoze ne UNRA tugenda mu mwezi mulamba. Nga first of all twali twagala okikola ne tusalawo okulondamu olunaku olwa weekendi ng'abantu balina ebintu ebirala by'okukola nga tetwagala kusumbwa abantu ba traffic. N'ekintu ekirala twali twagala kukola omulimu mulundi gumu kiggwe. Nga tetwagala kujja ate leero kigaane ate tukomewo. So twali tulina okutwala obudde kumanya entambula y'ekimotoka kino, kumanya lwaki kyatuula, lwaki kiremeddwa okujjaawo, lwaki abantu b'enjawulo bonabona bwe baleese kibalemye. Bwe twamala okutegeera ekintu ekyo ne tulyoka tujja leero tukikole. Webuzze ebintu ebyo mukozeewo ki okusinziira ku bize byogerebwa? Baŋambye abamu nti musoose nakuleetako, waliwo emikolo gikolebbwa okubeera nga ekintu ekisooka njagala kutegeeza muntu yenna ayina mu nsi zonna gavumenti tezikwatagana na bintu ebyokuloga, tetubikkirizaamu. Nze omuntu ndi muntu wa science, ndi muntu wa engineering. Science ekubuulira ekyokukola, engineering n'ekikola. So ffe twasinzire ku bintu bya science byetumanyi ebyokutambula, ebyenguudo, byetwataddemu obwongo ebyobuwangwa mu bya science. Ebyo tetubinaamu mu science. Tetubinaamu.
tetukirowooza nako, tebitutiisa nako, tebitunyeenya nako. Nze ng'omuntu sibikkirizamu, so sifuddeeyo. Abasinga bano okukola omulimu gwa gavumenti gwe nakoze. Science ono taako affecting kubazze ba affectingibwa nga bwe bazze bagamba. Nga bwe nkugambye nze sibikirizaamu, siyinza nakuteekayo bwongo bwange. Science akulagira ekyokukola, engineering n'ekikola. So kyokka bwe twatadde obwongo bwaffe kulanga kino ekintu tukikola. Mwe mukitunuuliramu ebyo ebintu ebyeddogo ffe ng'abantu abaagala okukolera abantu abakolera abantu tuba tutunuulira kino ekintu kiki ekikola. Wano osobola ofuna akabenje lw'emmotoka eno okuba ng'eri wano. Ng'omuntu watambula oba otambula okuva ebweyogerere okuva ekireka ng'odde Namugongo olina okuyita mu luguudo olw'okuba ekimotoka bwe kiri. Kati bwe banaakukoona wanakoona n'ofa nga bagamba ekimotoka. Just ekimotoka kiveewo abantu bafune balina okuyitira wano we bakipaakinga parking ya bus ne taxi. Taxi weekuleeta yenyige wano ekuleke gw'ogende. Basi weekuleeta yenyige wano ekuleke ogende. So kyekyo kyokka. Okay, tweyanze ng'akola ku bidduka era sooka otunjijole ku show ya the auto show. So the auto show egenda kubeerawo nga 13 ne 14 omwezi ogujja ogwa July wali Kololo, tujja kuba lwa Saturday ne Sunday nga muwoleso gw'ebintu ebidduka. So ebintu byonna ebidduka okuva ku piki paka ku loole ennene bwe ziti byonna bijja kubaayo Kololo. Obanga oyagala kugula, obanga oli musuubuzi, obanga oyagala spare, obanga oyagala kalooni okuva mu banka kugula entambula, byonna bijja kuva Kololo. Jangu buzzi olabe ebintu osange bamakanika, osange abantu abakugu mu kukola ebintu by'omunda, entebe n'ebintu ebigenda mu maaso, byonna bijja kuba ali Kololo. Oyogera ku auto show ya bidduka ebiseera ebisinga tumanyi nga Uganda esinga okulabika nti eyingiza emmotoka ezimu ezitambuka wansi w'emyaka 14 oba 15. Tusuubire emmotoka za kika kyezigenda okulabika nti maybe zi-inviting ba n'ebikadde kikekete oba kigege zijja oba. So tulina section eya vintage and classic erina emmotoka ziri enkadde ez'abajjajja baffe ez'abatata baffe ezaaliwo eddedda. Tulina section eyo nayo ejja kubaawo obanga olina emmotoka gy'olowooza oba mwakulira nayo oba wakula ng'ogiraba ng'okyali mwana muto, vintage section ejja kubaawo. Tulina section erina emmotoka zino ennene zi 4-wheel zi pick-up ennene bwe zityo zonna zijja kubaawo. Tulina section erina emmotoka ez'empaka. Tulina section ey'epiki, tulina section ey'ebiroole, tulina section erina emmotoka empyattuku mu kaveera. Isuzu ejja kubaayo, Kia ejja kubaayo, Nissan ejja kubaayo, Toyota ejja kubaayo. Gwe jangu oba oyagala kipyattuku mu kaveera jangu otule, oba nga oyagala gituulako nga totuulako mu mmotoka y'akaveera ejja kubaayo Kololo wali. Kale naffe tujja kubabaako, nja kugamba ku basajja bange tujjeyo. Okay, ali ku Cookie Promotions Worldwide wali watukyali we wali omulimu ogenda maaso ogw'okusengula emmotoka eno eri historical. Era olunaku lwalero kasooka twogereko n'abakulu abamu abasobodde okubeera nga bakola ku mulimu guno okuva egwatandise paka we tuli. Baba gyebaleko ssebo. Kale naawe gyebaleko. Emirimu gyebale gigenda gitya? Mirungi pozo ezijo. Amanya n'eddoboozi? Nze Musana Edris. Musade? Edris. The Edris. Sooka ombuulire omulimu guno mwagutandise essaawa mmeka? Twagutandise essaawa 2:30. Sawa 2:30 ez'okumakya. Kiki okusooka okutwalako omutwe eno yaganya buganyi oba kye mwayagadde? Kyetwayagadde kubanga yabaali tesobola kusitusika kyonna kubanga emmotoka ntono eri ku eno. Eba ntono nnyo ku eno eba talina maanyi gasobola giwalula yonna. Kyali wajjala bwetyo butambudde n'emmotoka. Okay, tukyali ekyali wajjala ebiseera ebisinga bagamba ababoda batera okuba ne information. Simanyi mukama wange okola mulimu ki, nyinza okuyita wa boda nga toli? Nyinza okuba siri naye ate ekitundu nga kyembeeramu mukama wange. Gye bali emirimu? Kale ssebo nawe gye bali. Kale ekitundu kino kimazemu bbanga ki? Myaka ng'ena ndowooza. Myaka ng'ena. Emyaka ena gy'omazeemu emmotoka eno ogitegeddeko ki? Mmotoka eno ngirabiddeko akabanga akawerako. Naye ate nga bw'ogiraba era kye bagezaako okukola baali bakikozeeko mabegakaawo. Mmotoka bagezaako ogijjako ne bagireetera mmotoka enene naye era yagaana. So olunaku olwaleero gwe ebintu ebyo byaliwo ng'obirabako oba just wabiwulira buwulizi? Nze naliwo mmotoka eyo nga bagijjako. Bagezaako ne bakola buli kisoboka naye mmotoka yagaanirawo. Naye ate ekyewuunyisa ffe kye twebuuza kiri kimu kyokka. Mmotoka ebbanga lyemazaawo ng'etudde ng'epaakinze awo. Era ne wadde nga bajja ne bagikuba kiserefu era ng'eyaka. Okitegeera. Kati ne bw'ogitunula ebbanga lyemazeeko awo olaba emipiira miramu. Teri mmotoka gy'osoopakinga n'emala ebbanga emipiira nga gikyalimu omukka. Naye olaba namu kati kitegeeza waliwo ekiriwo ffe kye tutamanyi.
kitegedde naye nga mmwe abazanyirako muzanyirako mubeerako oba abaana abatera bagizanyirako kiki kye bagikolerako ekiseera ebisinga kabulaze yina abagikuuma sikiwa nti omuntu wa bulijjo osobola okujja n'ogyeriipirako kubanga siteera girabakonya abantu ebyaddala ndowooza okusinziira ku bizza bibeerawo information emu ku bantu gye bazze babeerawo naye ababoda nga bawogedde bingi nti manya mwasulangamu enkoko nga mwekeera mweva mwedda mwesula oyogerako ku kintu ku bibazo ebizze bitambula ekyo sikimanyiiko okugyako mpulira waliwo omuvubuka eyajja najjako orogo ebeerawo mu maaso eraga akagonda aka Mercedes Benz naye era nga tebunakya yagikomyawo kitegeeza naye alina ebyamutuukako okomyawo akantu kati naffe tetumanyi munange kuba tulaba birabe tweyanzanye byebibazo ebimu ebisinziza okulabika nti byongera okutambula ffe nga womanyi katukutuuseeko okusinziira information egenda ddala maaso baba gyebale kigenda gitya mpolampola mpazi mweyo amanya gaffe Kayondo Fred ani Jajamandwa Jajamandwa banaye kiki lwaki olunaku olwaleero tuli ku mbeera eno nga twagala okugjawo ekidduka kino ekiremeddewo emyaka egiwera 6 oba 7 naye tukwataganye ne famire ekintu kibe nga kyekola kyokka emmotoka leero erina okuvaawo mpozi poliisi yagendako nereetako amaanyi emyaka nga 3 emabega nekiremerawo naye kati ku luno tukwataganye ne famire nga n'omusika waali n'abantu bonna ekidduka kirina okuvaawo leero byebyo byange kyogamba kati kutonya nnyo nga tumaliriza Jajamandwa gwe nga gwe omulimu gwo gubadde gwakulabaalabamu ki obadde mubasitula obadde waliwo emikolo gy'obaddemu okulembera omulimu gwange tewabadde nnyo mikolo naye wabula nziza okulaba embeera eriwo n'okumanya ekituufu netugenda okukanga kino kirina okukwatagana na famire okukanga tujjawo emmotoka eno eremeddewo emyaka emingi kyogamba tetusobulewo mbeera ngezebaawo nti abantu ababadde bagyegezaamu oluusi abamu balusuuliddemu akaba tewajja kubaawo nnyo mbeera ebeerawo olw'ensonga nti badde bagyegezangamu nga tebamanyiza kusaba buyinza naye kati obuyinza twabufunye ne twegatta ne famire okulaba nga ekidduka kiva ku kkubo kisobole okweyambisa oluguudo luno obuyinza bwabugyewa jjajja obuyinza twabuze ku famire y'ekidduka kino famire y'ekidduka obuyinza gye bubadde mpolampola yesebo ebigambo ebimu ebisinga okwogerebwa wano ebimu bituufu ebimu bya kunyumisa mboozi kiki naye leka nsonga njoga amanya gange banyita Musenoka mbeera bweyogerewo wano eno ddala namugongo wenkolera yesebo olowooza ki ku mboozi ezize zoogerebwa nti emmotoka eno ebadde yansasagga okulabika nti bagijjawo olwaleero emboozi era kituufu emboozi ebaddewo ng'eyogerebwa naye nga abamu boogera ebituufu abalanga boogera ebyobulimba naye eno emmotoka emazewo emyaka 6 ng'eri wano naye nga bagamba omuntu aligijjawo ajja kuba mwana w'oyo nannyini ye yafa ngamba nze okukula naye twewunyiza nnyo leero okujja okugijjawo olw'ensonga okwewuunya kiri kino baleetawo ku basirikale b'ekira breakdown nga mpitirivu ne bajja ne bagisika ne bigaana omu afande wewe oba osi najja nagitemako namba plate nagitwala nafa mbubagamba yafa naye kati twewunyiza nnyo olunaku lwolwaleero okujja ogisalamu okutwalako peace batwaleko peace era peace endala bagitutte ekitwe kati ekyemabega tuli wano tulinze tulabe oba kinagenda tetusobola vaawo nga tetulabye nga kigenze paka nga kivuddewo yesebo njagala okumanya okusinziira ku engeri gyentwala emmotoka eno omwana nti waali omukulu gwe yagamba nti bagijjangawo ng'akuze abaddewo okugisengula oba tabaddewo simanyi era abantu nga tuli abangi sisuubidde oba waali naye era nsuubira waali tasobola wangi waali omwana waali ekitegeeza ye omusaale okubeera nga emmotoka etambula era senga taliiwo tekyaligenze mu maaso wandibaddewo okuwulira obubi yesebo yesebo tweyanze kale katwongere okulaba emboozi eno tumanye paka we naagenda kubanga bamusinga badde batugamba nti ate okubawo yava eri n'okudda eno ate basuubira mpaka yo ng'esazeewo nti nkooyeewo wano
leka ntumireko. Tumirako baba. Ntumirako mama wange tusaba Harriet Ekokonjeru. Ntumirako muzeyi Ngalubo Musise Masaba. Ntumirako baganda bange Gerard ne Kimuri ne Kirembwe. Ne banyina ze bono n'abana bwami namuleme. Bono naje bali mukama bakume ddala. Ebanakkiriza nti yagenze tuze kunona yakubiri kati esoose mugitutte tugitutte tuze kunona yakubiri yasoose yagenze bano bwe baleetanga okugitwala bali tebamanyi kye bakola kitegeera naye kati ffe tetujja kusobola kulemererwa tukomye kunona yakubiri. Alright, nga bwe tuddako wano bwe tuti okusinziira kigenda mu maaso emmotoka essaawa zino gundi ya lwakubiri okubeera nga bagikimye okugenda mu maaso, so twongera okulabika nti tutegeera okusinziira ku bajja bateekawo emmotoka eno, naye nga mbadde nsaba nsooke nfune ku bamu ku bagenda okulabika nti bagisenda. Okay, embeera bwetyo bweri essaawa zino twagala okwongera okutegeera nga bajjawo ey'okubiri, so njagala okulabika nti nyongera okumanya abantu okusinzira abantu bayambako oba tebayambako. Muyambako mu kujjayo emmotoka eno oba jasibula babulabi? Ffe tuli ku firimu, ffe tulina kye tuyamba tulaba ffe tulaba. Ekitasoboka leero kisoboka. Ekitasoboka kulaba nga leero kinaasoboka. Olabaawo eyo paati yakubiri gye basobodde okulabika nti bakima okubeera nga batwala eyasoose eyo yagenze, naye simanyi oba yabadde yasoose n'egaana yaganye nga yo oba yabadde alina otambula. Badde balina kola ki? Bagaye bagitwala mu bitundu. Bagitwala mu bitundu. Okusinziira bulijjo abali bagigezaako bali bagitwala yonna kyali kitya? Bali bagitwala yonna. Bali bagitwala yonna. Okay. Embeera yegendera ddala maaso naye baŋŋambye mulimu abagundi, mulimu ab'ekika, ndabye mumanye bajjajja baamu nabo bazze ne bakola ki ne bakwata ate babulamu. Jangu otuwe ku byafaayo baaba. Nze nedda. Gwe nedda. Ate obadde ogambye oyagala press. Okay, Likukuki Promotions tukyali wajjala nga olaba omulimu ogugenda mu maaso essaawa zino gwe mulimu gw'okutwala truck eno ey'okubiri. Ekitwa kyo kyagenze dda era essaawa zino ssaawa yakusitula waggulu nga bw'okiraba. Nga nzizeeko sayidi wano bwe nti sobole okulabika nti twongera okwetegereza embeera. Baba kyogamba puli eyo egenda kulabika nti esika yonna kusinziira ku kigendera ddala mu maaso, naye bannakyalo nabo babadde basaale okusinziira ku omulimu ogugenze mu maaso okuwaga abasinga nabo abawaze Bannayuganda Munnayuganda omutuufu omulabiza ku byonoonese, naye nga okusinziira ku kigendera ddala mu maaso abantu b'ekyalo bo basanyufu baagala okumanya kikola ku luno oba tekiikole. Baba okusinziira kinaakola okusinziira ku mmwe nga bajjayo? Ekyokola kyo kyawedde dda. Ekyokola kyawedde dda. Kukuki Promotions wano wokkandoza olaba worldwide wano okusinziira ewaka kyali wajjala. Ekyali wajjala. Formation y'ekyali wajjala bayita twogera ku kyali wajjala. Ogimanyiko ng'ekyalo? Sirina kye ngimanyiko, nze nzizekola bukozi ku ozekola bukozi tobitegeera nnyo nkitegeera. Okay, ali Kukuki Promotions twongera okulabika nti tukutegeeza okusinziira ku bigendera ddala mu maaso wano ekyali wajjala omulimu gugendera ddala mu maaso era puliyo nga woolaba etandise okuyimuka. Tetumanyi oba ku luno kyo kinaakola naye kasita baatugambye nti abaana bagenda kola ki? Omwana wa famire ye gwe bagamba wakula nga yali jijjawo ye omwana ye yasazeewo era wetwogerera nti bagamba waali lwakuba tetuyinza gamba nti yono omwana oba okitegeera naye ng'omulimu gugenda mu maaso omwana waali nga omulabe Jjajja Mandwa ye agambye nti Jjajja Mandwa atugambye ye emikolo gye gyakoleddwa okusinziira ewaka. So kati mugendera ddala mu maaso omwana waali naye tetumumanyi tetuyinza mugamba nti yono era nga womanyiko n'ebintu bya famire kati kiyinza okuba nga tayinza kubeera ng'ali mu mawulire. Baba omulimu wagulabye essaawa mmeka guno okuva egwatandise? What is like it's around like 8 a.m.
Around 8 a.m. Yeah. Okay. Ever since 8 a.m. you are here. Yeah. Okay. So apparently, do you know any history about this vehicle? I just saw this vehicle like since I came here during lockdown. Yeah. I got this motorcycle from here. Okay. Yeah, it was here always. Okay. Okay, no, soko mbulire buli agikutteko soko nnyomi. Buli agikutteko bamubanga tetwakoze mikolo. Mulina okuzikirira okuggwawo. Olw'ensonga twali twagiteekawo nga omwana takuze talina kuvaawo. Kati simanyaawo oba mwakikoze mutya mumanyi we mwakikoze. Abantu abasinga babadde bagambye njogeddeko ne wali omukulu ye Senkulu Mandwa n'angamba Jjajja Mandwa n'angamba nti emmotoka balese omwana wa family. Obadde omanyiko information manye ey'omwana okulaba nga yajjayo motoka? Eyo mbadde sigitegedde naye bangambye waliwo mukulu we atuuseewo era ebintu kati osinziira ku kyokugamba nti buli agikutteko oba tebakoze mikolo ajja kuzikirira lwa nsonga nti abaasooka ogijjako enamba bona baafa. Abasooka okujja ku motoka ennamba? Yesebo baafa era enamba ezo ne zoogera mu nzizeeyo gye mwantoola era ne bazikomyawo. Wetwogerera emmotoka kati egenda bagijjawo era etandise okuva nga etambula. Essaawa zino emmotoka etandise okubeera nga bagisimbula era abantu okuwagako kugendera ddala mu maaso okubeera nga abasinga ebirowoozo bikyali ku kize kibaawo nti buli agitwala tasuula, wasuula takeesa. Kale bye bigambo ebiri ku mimwa gy'abantu. Naye nga twagala okusinziira okutambula n'olugendo luno okumanya emmotoka ku luno egenda bategenda. Naye okuwagako weekuli kulinga kwa Man U n'Arsenal. Okuwagako abawagizi banjawulo, waliwo ab'Arsenal waliwo aba Man U. Aba Man U bamwe abagamba batya egenda, ab'Arsenal bo bagamba batya egenda. Ab'Arsenal bagamba egenda. Ate aba Man U bagamba batya sigenda. Tegenda. Aba Man U bagamba tegenda. Arsenal egenda. Ab'Arsenal bagamba egenda, aba Man U bagamba tegenda. So okusinziira emboozi bwetyo bweri naye nga twogera okulabika wangi ejagenda. Abasinga bagamba twetaagamu akalulu naye akalulu katukolabe okusinziira olunaku olugendo tutambula. Aliko Cookie Promotions ekyali Wajjala. Soko njagala nfuneyo omutaka nnyumiza ku kyali Wajjala ekyalo kijja kuba okubanga bakiyita kyali Wajjala. Baba olina kyomanyiko naye ng'oli wa luno. Olina kyomanyi ku kyalo kyali Wajjala? Olina kyomanyi ku kyali Wajjala? Nze ndemu. Olina kyo kimanyiko? Kyali Wajjala, ekyalo kyali Wajjala. Okay, nga bw'olaba asayidi awo ebintu kati webityo ebitambula eri okusenda omusenyu okusinziira ku kigendera ddala mu maaso nga bwe bajjawo omusenyu wansi emipiira kwe gitudde nga omanyi mukoka abadde agiri waggulu. So olunaku olwaleero abantu bawaga okuwaga kugendera ddala mu maaso buli lusikamu ab'Arsenal bagamba egenda, buli lusikamu olwokubiri abamanyi nga bagamba tevaawo. Embeera yeyo gye tuliko abataka basinga abaze balaba ku byafaayo be basinga okusaakanya ebigambo buli omu alina bibye. Cookie Promotions live okulayika nti kutuusaako ekyali Wajjala wano. Njagala okusinziira kufuna ku background ey'ekyali Wajjala ng'ekyalo nga wojjowulira najja nankumbi nti omusajja eyajja n'enkumbi okuva mu kyalo yatuukira awo we bayite najja nankumbi. So ekyali Wajjala osobola nawe okutuyambako mu komenti ekyali Wajjala kyeki kituumye okubeera nga kyalo. So okusinziira ku bigenda ddala mu maaso wano okuva ku makya oluguudo lwa jaamu yakwatidde ddala. Ensi n'obutonde bwayo naye n'emmotoka nayo yayingira obutonde. Buli kimu kigenda ddala mu maaso nga olaba essaawa zino emmotoka eri kutambulamu naye nga asayidi ziri bbiri, emu egamba egenda endala egamba tegenda. So okutwaliza wamu nga nagambye nti emmotoka ebadde etudde okusinziira ku mukoka oba omusenyu gwe gujja gutambulira ku mazzi enkuba gebe eyitambudde nago gwe gusinga okulabika okuba ogumulimu okugumu ku gwe bakolako okubanga bagitereeza emipiira okubanga etambulira ddala mu maaso. So ebigambo bikyatambulira ddala mu maaso. Mpuliddewo n'agamba nti omukulu Kyagulanyi gy'aggyewo emmotoka yeka asobola ogijjawo. Bannaye abamu ku bannayuganda abakuŋŋaanidde wano
abavudde mu malya g'ekyemisana bali wano, abamaliriza okukola n'ennamba nnyingi etalina byakola. Tesula tesula leero egenda ssebo. Weesula tekeesa? Leero egenda. Waliwo ebigambo bye muze mwogera wano naye nga ndabira ddala, naye lwaki abasinga temukkiriza nti emmotoka eno tegenda? Tegenda lwakuba nti ssebo bagigezezaako n'emirundi ng'egaana. Ekiseegeza mwafuuka abajulizi. Mwafuuka abajulizi mu nsonga y'okutambuza emmotoka eno. Okay, Ali Kukuki Promotions Worldwide, tukyali wajjala okubeera nga twongera okutuusaako buli kimu kyolabaawo. Era essaawa zino tusuubira yeetandise okutambulamukko okusinziira ku kiriwo. Ebigere bonaagamba nga wookuba ebita bibiri bye bikoze eki? Mukkiriza egenze? Egenda ssebo. Lunegenda? Egenda. Terina kyegaana? Okay. Bannayuganda emiranga bakuba janjawulo. Kyagulanyi jangu ojjewo emmotoka. Abalala bagamba abamaani be bagenda okugyawo emmotoka. Eno tevaawo. Bagikuba tiyagasa eveewo. Bannayuganda bamu bagambye nti emmotoka bagikube tiyagasa eveewo. Okay, okusinziira ku iwe tuliwo, engeri gye tuli wano, omulimu gukyagendera ddala mu maaso nga olaba nti emmotoka yo erina okugenda. Kyova olaba bayungudde abasajja abawanvu n'abampi okusinziira ku kugenda mu maaso. Abawanvu n'abampi omulimu gujja kuba musanvu okubeera nga wennyini. Okay, emmotoka ekyagendera ddala mu maaso okubeera nga bongera okulabika nti bagitetenkanya okuba nga batandika pulisi logistika nga boolaba buli kimu kigenda ddala mu maaso bulungi sofa, era nga wetugendera ddala mu maaso okusinziira ku budde we bagiwadde ne time gye bagitaddemu okuva ku makya. Ensonga zikyatambulira ddala malidaadi nga we bazisuubira. Abaawo embeera bwetandise essaawa zino, omulimu gwa kugyawo mmotoka era nga bali kusika okusinziira oluvannyuma lw'okusima ku ttaka lye kwebadde etudde. Engineer ndozo omulabaawo wakati oba osobola okumulabaawo engeri gyagivugamu, obadde akulira enteekateeka ali waggulu awo, kusooka omundagireko awo waggulu. Ndozo owulira embeera bwetyo bwekyali okusinziira ku nsengula y'emmotoka, era tukyagegera maaso ssaawa zino nga boolaba emmotoka etandise otambula. Ndowooza sofa okusinziira ku mbeera abantu abadda gye basuubira essaawa zino bwe twogerera emmotoka tekyali yakyali wajjala. Era baŋambye muzeeyi agivuze, muzeeyi naye ayinza okuba nga muzeeyi musajja muganda ddala era nga abantu bamuwaze ng'akyasinze okubeera nga omusajja wa byafaayo. Era sooka ombuulire kirisita emmotoka eno nze ng'omusika ndiwaddeyo mu ddembe egende. Gwe ng'omusika wani? Sooka ombuulire gwe ng'omusika asikira empula kati olaba embuzi ogibuuza amatu. Wangi? Alo, oyo nze musika. Omusika gwasazeyo emmotoka egende? Emmotoka ngitadde egende. Oli musika wani? Okay. Kyemugamba olunaku olwaleero mukkiriza emmotoka okusinziira ku biza biba emmotoka egenze? Nze ngamba egenda kukomawo muganda wange.
ejja komawo kyokka bulijjo yezza yokka yezza yokka bulijjo alla eno motoka tesoboka muganda wange naye bali batya nnyo naawe naye leero mubadde mu bajjajja baamu mbalabewo bajjajja mandwa bajaja kawani nze bamputa jaja mangeni nva bukunja nkoko njeru mama fina sente agenda zisesema zaalidde mama fina agenda zizza nze ndi mugumu mama fina takola akola kafeero egenda kudda okay bwatyo bwe tusinzidde wano ekyali Wajjala wangi emooka erabika eyinza okudda okusinza wendaba katulinde ekiro eyinza okukomawo swabaseko mulire wenaagenda emisana ekiro enaasulawo ekiro ekomawo wano ekiro ekomawo okitegeera ekiro egenda kukomawo nze nabagambye emotoka yakatambulako ndowooza kilomita emu sebo mumaze ne mukkiriza emotoka egende okozenga ani emotoka eno okubanga eva wano wali sebo nze ndi mutuuze mwana oli mutuuze olowooza wenaagenda tedde simanyi mwana nze simanyi sayansi waabwe bagambye olunaku olwaleero nti emotoka eno wegenda emisana sebo va mu kamera wenaagenda wegenda emisana ekiro ensuula kituufu mbadde mpula buli kanaku nga boogera nti emotoka tevaawo awo eringa muti nange nti mbeera mbatira okulaba nti mujemu ne mugikima ebadde yalema eringa muti omanyi omuti ogwalema emotoka eno bwebadde olowooza tekibeewo nga bulijjo bwe kiba era abantu bagamba egenda kukomawo yokka olowooza kinaaba kitya abanaaba bagitambuliddeko oba baze bagyegezaamu bo banaaba bakyaliwo abasinga bonna bagirinnye bagumu bagumu bonna bagamba egenda sita evuddewo ali ku Cookie Promotions amanya n'eddoboozi MC Kiye nga womanyi naffe okulemererwa twonoona okusemba tukoppa wetuli wano kweka ntongera okutuusaako ekigenda ddala mu maaso ku mmotoka naye nga twogera okutegeeza owaaye sebo olowooza gwe woba kino kyokoze okubeera ng'otambulidde ku mmotoka eno weyagala okudda olowooza oba okyaliwo ng'emmotoka eyagala kudda oba nesalawo nze mbeera siriiwo ŋŋamba onaaba okyaliwo ng'eyagadde okubonereza bagitutte lwaki oba osigala agamba ati tagenda aliwo lw'okugga omulimu gw'okusenda emmotoka bakulu mukuliko omulimu gw'emmotoka bannaaye kale baaba kyogamba bwe mumaze okutambuza emmotoka mutuukidde kajuyisi bagambye tugenda kufa leero mugenda kufa leero kati ffe nga tukkuse bannaaye abasajja basengudde emmotoka bagambye kabanywe bafe nga bakkuse we bavudde ku mmotoka batuukidde ku juyisi nawe bampaddeko sebo okakasa naye osula katonda yamanyi
Banga buli abadde ku mmotoka zeenywezezza simanyi. Ate ani gwola byazirise. Ebyo bigambo by'abantu. Ebigambo by'abantu. N'ebigambo by'abantu temubitidde. Ebyo buli kimu kyogerwa wano mu Uganda. Buli kimu mu Uganda kyogerwa. Naye okusinziira ku kizza kibawo bagamba abasajja bawanvu n'abambi bazze nga benganga naye empaawo nga batamivu nga bamakanika wangi wali olina gw'olabyeko oba owulira mu mbu? Mbuze mu mbu kubanga teri ngero ze bagera zitatera baawo naye kasito kitegedde byambu. Okay, naye kati kansubire okwesabira kubadde kw'amaanyi ke kajuyisi kano esebo nawe nzo butasula konyoddeko nange wenywedde ku juyisi nyinza obutasula. Tulikyali Wajjala mbadde nkirinzeko n'abakulu abasobodde okubeera nga bakola omulimu gwano ogwa okusengula emmotoka eno n'abapoliisi simanyi n'abapoliisi olunaku olwaleero babasula. Naye okusinziira ku kigenze mu maaso buli ataddeko emikono anko soko nyumize nga twogera ku show yaffe ejja omulimu gwebale mugumazeko ssaawa meka? Omulimu twagubalidde essaawa 6 tugukoze mu ssaawa 5 n'ekitundu, so tumaliriza wano tewakyali kintu kino ekintu twagenza okikola nga twagala kukakasa abantu mbu gavumenti ebawa eri ebeewuliriza abantu bye bagamba ebeegezaako okulaba nga buli omwe mulabirira. So ku luno gavumenti evuddeyo negamba naye kino ekintu ekitiisa abantu lwaki tetukisootinga mulundi gumu era kivuddewo. Abasinga bagambye webese egenze esuze ejjako esanga esuze kinaabaawo ojja kujja enkya ffe tetujja kubaawo tujja kuba twebasi bw'obanga oyagala kukakasa ojja kujja enkya kubaawo banedda. Banaye abantu bekyali Wajjala enkya mutukwatirako ku TikTok ne mutugamba oba tunakeesa emmotoka weeri tujja tutegeera amaanyi naye nga toyanziza nnyo. Mwebale omulimu okutaasa abantu emmotoka mu kkubo. Engineer mwena mwebale kale toyanza ali ku quick promotions bwatyo wetambudde wano ekyali Wajjala. Thank you very much whoever has been putting hands on okubeera nga emmotoka bagisenguza bwatyo wetambudde worldwide. Quick promotion MC omu ku basajja abasobola okulayika nti balabako emmotoka eno omulundi okwasookera ddala nga bagezaako gisengula. Kakati olunaku olwaleero ye agibaddeko ng'agisengula. Onaalama tolame sisobola kulama basinga mbadde wakulama singa nafudde dda banayoze wenywezezza nga bwe mbadde era bwendi kati. Naye okusinziira ku mpozi nga yonna webadde abantu webaze babyogera gwe mukulaba okukwa okw'ebintu ne professional gy'olimu okubeera nga gwomu ku babadde bagisengula kiki kyoyinza okuteekako? Ajasa abantu balina bezi bigambo bingi naye ng'emmotoka yo nga yebadde namu jase badde ne mechanical problem awo magulu nga kigireetera obuzibu bwokka. Naye okutwalako mugitute naye ekyasikatidde ejja kutuuka kwajende singa sikatidde singa oli ku mmotoka kati naye oli wano naffe okisegeera singa oli wano era singa ebadde sikatidde singa oli ku mmotoka naye oli wano nani? Naye ng'okusinziira ku kiriwo olowooza amaanyi gano abantu ge supernatural powers ozikiririzaamu kubanga abantu gwe mulamu gwe basinza otambulirako? Nabyo bituufu bikola n'ekisinziira bituufu gye biri bikola n'ekisinziira ku ki kuba singa tuzze wano ne tukola bye tukoze neegaanirawo nange buno obudde singa tokola ki tondabawo naye kye tukoze tusanze ng'ebadde ne mechanical problem tebadde naakalico yonna oba kintu kyonna. Kituufu papa we yali ajja okugenda eno sayidi eno yayitako wano naye ne bagigezaako neegaana emboozi naye ya mu bantu saaliwo sibimanyiiko ebyo musobola onoonyako ku papa ne mumubuuzaako ku ekyo. Bannayuganda tukuŋŋaanidde wano naye buli omu atuwadde version ye ey'emboozi eno. So okusinziira ku bantu olunaku olwaleero beetaaga okwongera kubanga abantu babalimbiddwa nnyo mu butamanya first and foremost. So omuntu ayinza okubeera ng'ali eyo naye nga ate ne mwongera omutangazaamu. Ekituufu kiri nti emmotoka terina buzibu naye bye bali bagamba simanyi nannyini waayo yafa si bituufu. Nannyini mmotoka abaddewo era naye agigendeddeko. Nannyini w'emmotoka ye nga ye alina kaadi yaayo buli kimu akola ki? Era singa tabadde nannyini waayo era wano poliisi wali girabye ng'ebuuza mugitwala wa biki naye nga nannyini waayo waali.
era kati era agenda gikola jedde kukuba etambule. Okay, tweyanza nnyo ali ku promotions bwete wetambudde abasajja oluvudde ku mulimu gw'emmotoka okuva ku makya batuukidde ku budomola bwa juice. Tekibadde kyangu kati okuvaawo simanya engeri gyali weekend paka kuwulira bubi. Era bwe kiri tewaba budde tewali kumala budde bwonna. Nenga ani yakwasaganyiza ku nsonga zammwe zonna ez'okubeera nga muwulira obulungi saidi wano ku bosi waffe wuuyo yali awo yamaliriza buli kimu kyonna era nolaba nga tukoze tuli abakozi bagenda wa buli kimu kyonna bosi yakimanyi kati bosi abakozi bagenda wa after party bagenda ku ki musokera waka bosi katubulire program eddako wewave waka soke tunabe tubeere firimu bulungi mirembe tuleke tuli waka nga tetulinamu abamawulire mudeyo kunaba bombo twagala kunabako bino ebisiraani byamwe byonna tulyoke tugende tweyagale tweyanza nnyo tweyanzege bwetwe bwetambudde wano ekyali wajala ali ku promotions MC Kiyege gange tujja kudamu don't forget to subscribe n'emmotoka etulazeeko nti jasi kugikonako bukonye oti enyono nekutukamu ebitundu bimeka bina kati olunaku olwaleero ogambye emmotoka eno okuza ogiraba oli mu myaka emeka gwe? Emyaka gye ndimu si mingi nnyo okusinza kugya emmotoka eyo emmotoka nkulu lwakuba yasooka neekona ina emyaka gye yabeerawo ndooza nga yakonziba ndooza basooka ogirabira bagirabirira bubi osegeera tweyanziza nnyo kati ffe ne tugikuza ne tugiwa ekitegeero girabirira gibererawo yokkula yokkusika waliwo asinga okumanya ku information esinga wano mukama wange mbadde nsaba okumanya kakati jangu wano nga wetugende wetumanya soka ombuuliremuko statement yange tejja kwawukana ku y'omwami oli emmotoka eyo nze nange mukugiraba nagiraba ku gundi eri ku stretcher mukusookera ddala emmotoka ne bagijjayo ne bagireeta ku poliisi ey'ekira ne bagijjayo ne bagireeta ne bagipaakinga wano naye ate n'ekirala nina amawulire ganalaba gaali ga saawa 4 baalaga akatambi nga waliwo omusajja afubutuka kweno motoka ng'ali mu kanzu yali azeekolawo ki tetwagala okumanya omusajja yava mu motoka ng'ali mu kanzu ku motoka eno ku mawulire kenyini obutambi babulinaye mu busitowali ng'emawulire gammwe mujja buddamu mubulaga abantu waliwo yafubutuka ano ku motoka eno ku ssaawa nga 8-7 ali mu kanzu yali azeekolawo ki ebyo ebyange tweyanza nnyo